nze nalinga ku YouTube ng'akola emboozi era nga zibanyumira nnyo. Mu kukola emboozi ku YouTube okwo nga bwe mmala okukola emboozi bazitema ku TikTok ne zinyumira abantu. Abajonkezi ne bazinemesa nenvaayo ngawa kave ku mboozi za YouTube sikyakola bintu bya YouTube ebyo simanyi emboozi era tebandese. Buli muyimbi omutatandika liri puzzle. Kakati mumenyere wano waliwo gwe bangambye ani waliwo besijja kwogerako. Teri kintu kikyasinze kuba kya bulabe nga muyimbi atandika. Omuyimbi atandika wa bulabe nnyo ne bwe bamugamba lyabbi alya. Bw'otegendereza bintu bimu mu lugendo lw'okumanyika. Lero sasa bw'otegendereza bintu bimu mu lugendo lw'okumanyika n'okunoonya erinnya oyinza okukola n'ebitagasa. Kyova abo obeera mwana muwala bw'otabeera mwegendereza nnyo bakwebakako ne bakumalamu n'essupu. Olugendo lw'okumanyika mu lwegendereze lwa bulabe waliwo omulala gwe baŋŋambye. Kakati ate era bwe mbonge kuba kyebaba mu nsonyi obutabaatula mannya bambalaba. Naye nga bw'ogezaako n'oyatula erinnya be yabadde nabo bamuseetinze babadde bamugayogera ku liiri puzzle. Naye njagala okuwabula olugendo lw'okunoonya erinnya kya bulabe nnyo okoleramu ensobi nnyingi. Otegeera olugendo lw'okumanyika luzibu mu lwegendereze lugenda basuula ewazibu tekibeera agakola eti okumanyika it's a blessing lukeera kumakya Mukama Katonda ng'akusaasidde. Naye naddala abayimbi abato bwe mutegendereze olugendo lwakunoonya amannya nakumanyika mugenda kukola ensobi nnyingi. Mugenda kukola ensobi nnyingi nnyo. Mugenda kukoleramu ebitagasa bingi nnyo. Omuntu ng'anoonya okumanyika ne bwe bamugamba lyabbi alya. Omuntu ng'anoonya okumanyika ne bwe bamugamba genda otemeko nnyo olugalo alutemako. Omuntu ng'anoonya okumanyika kunoonya mu kwagala naye kwa bulabe nnyo. Ate mwewale nnyo okumanyika okutaliimu ssente. Okumanyika okutaliimu ssente kwa bulabe. Ennaku zino kyangu nnyo okumanyika naye nga tolina ssente. Mwewale nnyo okwagala okumanyika okutaliimu ssente. Okumanyika okutaliimu ssente kubi nnyo. Waakiri sigalayo nga tomanyikiddwa. Abantu bakimanyi nti kasita omanyika oba olina okuba ne ssente. Waliwo wano baŋŋambye Kazibwe Kapo nzijonkera lwaki nga ne mukaali yayo nagattako ettofaali. Wakwata oluyimba lwange olw'emmundu evugwe n'oyimbamu emmundu twazza kugombolola. Emmundu eseke emmundu twazza kugombolola n'obaawo. Kakati mu kifo ky'okunneebaza ate ondiko nzikakanya. Nayimba oluyimba lwange olw'emmundu evuge ebiseera bya 2016. Emmundu evuge gwe n'okwata oluyimba lw'emmundu evuge n'oyimba emmundu twazza kugombolola. Lwaki tokigamba abantu nti this no salute this no gamba I salute that young boy and young man. Wakabi nakwata creativity ye nange nenzijjamu yiti. In fact it's your first concert. Ye yali concert yesooka mu bulamu bwo bwonna Kazibwe Kapo. At least wandinsiimye olwekyo. Saagala kuyomba naawe kyokka. Okiraba baba wange Kazibwe Kapo. Yes, oli musajja mugezi oyogera nnyo ebyamagezi oli mukwano gwa kwefulukuta. Kati njagala okugamba bw'oba oli mukwano gwa kwefulukuta omumanyi nnyo n'ebyomunda. Naffe tulina mikwano gyaffe abatumanyi ebyomunda. Era mikwano gyaffe abo basobola okubulira ebyomunda. Nebaka liri puzzle oyo ndo sebo naye musajja naye ndo tomunyoma naye yeteeseteese sebo tomuzannyisa. Nyina mikwano gyange abamanyi ebyomunda ate mikwano gyange benkola nabo emirimu. Tebali mu bibyo tebabeera na makindi benkola nabo emirimu. Mikwano gyange bali Kyankwazi eyo mu ddungu eyo. Kyankwazi bana Kyankwazi mbatumiddeko wamamwe mukimanyi. Ba striker era bye bayinza okwendoga omusajja yeteese toso yayimiridde. Omusajja otomunyoma. Tomunyoma. Mufamu yalinamu kati obuto obuwera. Nange tonyoma. Lwaki nkuddamu musajja gwe kwefulukuta. Nawe nga Kazibwe Kapo njagala kutematema mpola kubanga mmwe mulina enkola. Kakati ye ajja n'ayogera ku muntu from nowhere. Kati bw'ayogera ku muntu tomuliiko obadde mbuliri bwe weebase kubanga ennaku zino tulina
YouTube zafuuka akadaala k'okukkakkanya n'okutyobola. Otegeera? Balina enkola balina title ze baawa. Title ez'ekijege ennyo. Oyo mu title ye mu capacity ye n'alowooza nti wa kitalo okutyobola munne nga bw'alabye. Kakati ajja n'akutandika n'akuggulako olutalo nga bw'olaba kwefulukuta. Akuggulako olutalo. Ye n'akutandika mu nkola oyo nja kumwogerako nsirike. Kakati n'ebigoberezi bye n'ebirowooza nti wa kitalo nnyo nga kwefulukuta ebimugoberera ebimuwuliriza n'ebirowooza nti kwefulukuta wa kitalo nnyo. Kwefulukuta oli wa kitalo nnyo ng'oli ku leediyo ya Ssaabasajja. Aweka woka tolina walala oli wa kitalo. Ebisigadde bibyo nani of our business. Oli wa kitalo nnyo ng'oli ku muzindaalo zibeera essaawa ezo 3 oluguvaako you are no more. So tekitegeeza olinyirire bantu oba kubamanyira. Kakati ye ajja n'akuggulako olutalo mu mbeera y'okulowooza nti oyo nja kumunyigiriza mbeeko bwe njogera then ntambule ngende namwogeddeko n'entambula ngenda ndi mugezi nnyo ensi yantendereza obugezi kye nayogedde ekituufu. Mukwano gwange njagala okugamba muwala wange Namatajjo yabadde wano. Omwana wange yavudde ku ssomero nga mulwadde. Sakubiddeko nti mpa transport oba ompe ku ddagala omwana wange. Fiza abaana baffe tamwe naatera okuggwako bazadde bannange kati bali mu kusaba balance. Abaweerera abaana mukimanyi abamu baamalayo balance bibeera sorted. Ebizibu byange bwe nasuze ne bwe nasiibye bwe nalidde n'embeera gye ndimu. Oba toli part of byo. Kakati omuntu nga kwefulukuta ajja n'akwogerako mbuye ayineeyine atambule agende. Bamutendereze nga bwali omugezi nnyo nga bw'amanyi okwogera nga bw'amanyi okulambika ensonga. Mu Uganda ya leero mu bantu abalabanga bwe balaba nga nawe bw'olaba mu Uganda ya leero bangi balabanga bw'olaba era babirabanga bw'obiraba. Abamu ne babireka abamu ne babiyitako ne babimma amazzi. Kyogamba mu Uganda ya leero nga bweri n'ebirabibwa nga bwe babiraba govaayo okubyogerako okulinyirira abantu. Otegeera kwefulukuta. So mu mbeera eyo mukwano gwange gwe kwefulukuta nga gwe bw'oli tolina buyinza bujja kulowooza nti ogenda kwogera ku bantu baleme kuddamu. Eri muntu ayagala kumanyirwa. Otegeera? Tomanyiira abantu baleke. Ye tunakibagamba emirundi emeka. Muve ku bantu. Abantu bavuga muve ku bantu buli lunaku. Kakati wavudde n'oyogera ki ekyakyuse. Mwayogera ku nkudi. Enkudi ne gravity amawulire gakubye ki ekyakyuka. Kyotagenda kukyusa ne bw'onaawoloma emiti okukuuka tewali kyogenda kukyusa. Ne bw'onaayogera emiti okukuuka ne bw'onaawoloma. Ne bw'onaagala totwasamira oyogera nnyo wayogera ku nkudi wano jjukira bulungi. Mwayogera ku nkudi ne mukuba emitwe ne mugenda mbataka b'ebika ne mutuuza miitingi ne obunnabbi ne bubeera bungi. Kakati bakwefulukuta abo balina ebigoberezi byabwe ebibawagira. Bwe bimala nga bitandika awo yogeddemu si bulungi naye awo yogeddemu si bulungi. A few moments later osusse wokoma gwogamba okusuka wenkoma. I'm a father, I'm a businessman, ndi musajja muzadde nnyina amaka. I'm an husband to Nareva, an husband to someone. Nzirayo ewaka nensanga nga akatunda bakaguze ekibuye bakanonye special we mu motoka ne bakakuba emmere nebwe mba nvudde waka ku makya nzirayo. I have to make sure nti eyo kya nsasula bills. Otegeera? So mukazi wange alina essimu alina iPhone 15 Pro Max tagenda kubanga scrollinga bwati alabe nga okkakkanya taata w'abaana be. Era mwe bawala mwe abaagala abasajja abajegajega n'olabanga baawo bamunyigiriza baawo n'atavaayo kwerwanako. Oyo musajja mujega. Omusajja omujega olina okuboggolako. Omusajja omujega omusajja atali mujega oboggolako n'olaga oli tomanyiranga tojjanga mwange toninyiriranga. Mwe bakazi mwe muyigwa okwenkaleginga bawonze mama Faridis enkalegi mi nagamba taata Namata taata Faridi tosirika tebakumanyiira abo kubanga amanye how worth is me. Amanye obuzito bwange gyendi. Amanye ekitiibwa kyange. Amanye obuzito bwange bwenzitowa. Otegeera? Amanyi tata otegeera? Waliwo wana aboogera abajereka kakati kwefulukuta kataito ka CBS kakulimba. Eyo taito ya CBS nekuvaako oba tokyalina booli. Kakati ebigoberezi bye kye biva bitandika byo tebiraba nti yakuyiikiriza
nabo ba YouTube abakafudde akadala ko kuchaza abantu nga bakwefulukutya okututi obola bera binati yasoso kuyikiriza otegera no kumanyiririra ne batandika awo sose wokoma a few minutes later totwasamira oyogera nnyo osuse wokoma kale katukulinde obunabbi obwo mu bukolenga ku bayimbi abato betaaga nnyo obunabbi obwo ne nze mbadde kati mbadde kitwe guba otegedde tokyalina kyosobola waliwo omuntu nga yakutolokako kati nze nabatolokako whether oba onjagala oba tokyanjagala nze nakutolokako nagenda tokyasobola kumpeerako obunabbi bwo tokyasobola kasimanya weyogedde bubi otegeera respect me, I will respect you. Tonjogerako sijja kwogerako. Ate abamu tulemeka kozisanga kadala mbusimanyi gojja kuveeriyo njogereko mu kumanyirako. Omanyire nga gwomanyira nva nakukola business. Nva na mu office kutula business nyambaddeko bulungi. Ojje onsibulukukireko nga futali. Bakutuuzaawo mu bumuli. Bakutuuze katebe ojje oneba gajjalireko onkubireko empiiyo. Osegeera. Onkubireko empiiyo. Kugamba onemalire kenjalayo mbonjogera ko tolina buyinza tokkirizibwa kakati bosanga ebigoberezi byebiri ebimugoberera nga bimuga oyogedde n'ensonga wama kyoyogera kituufu ako katukalinde obunabbi mu bukole ku bayimbi abata abatandika abo otegera waliwo omuntu ng'obunabbi tebukyamukolako nga ye yatoloka yagenda kwefulukuta ne banno njagala okutegeeza inze natoloka nagenda ne bwokola obunabbi respect yourself and they will respect you. Yes, kakati njagala okutegeeza mukwano gwange nawe ayine ndowooza eyo genda ogambe ne kwefulukuta nti toddamu kwogera ku banno kuba gwe abatandika gwe abasosonkereza olulala nawe kukusinga nti bw'oboogerako kiki ky'oyinza okukyusa nti bangi baboogeddeko tewali kye bakyusizza otegedde ogenda omugaye nti yofa ki nabo bw'ova wano omugaye nti naye bw'ofa nabo bangi baboogeddeko tewali kye bakyusizza era ne bona aboogerako ne bona awendo wozayo tewali kyogenda kukyusa tewali kyogenda batoolako togenda kubajjako babawagira kubanga babakuumye kati babakkiriza emyaka 8 gwe ne bona vano galiri pazo simanyi togambi bwo simanyi akakyama amabera ekituufu kibeere kituufu bakugambeko waliwo emyaka gye bagambako gwe ne bona jano okayana ku byennyimba n'obikayanako nosiba ngo bikayanako nosula ngo bikayanako bwembanga manyi bye byampe dembe n'okufuna mu 10 sijja kubivaamu kati ogenda kayana nange mpaka ddi kyoli nokola wasooka n'okola ekintu ekituufu kuliri pazo n'okola bulungi nga tozanya nnyimbaze which is okay oyo si muno osanya kazibwe kapowo era nayagadde nnyo kazibwe kapo as a good friend as me to Bulunoke to defend Bulunoke kazibwe kapo yavudde na kudefendinga bulungi ye mukwano gw'omutuufu era ensonga lwaki buli gy'omuzannya ekyo kyansanyusiza kazibwe kapo kye wakoze kuba abadde defendinga mukwano gwe kazibwe kapo temumunenya yakoze ekintu ekituufu kubanga yabadde defendinga mukwano gwe kubanga kazibwe kapo radio ne bwotunulya ne mu video za kazibwe kapo nga bayimba kadongo kamu waabo oyo okwevulunga mu ttaka kwefuye akita otegedde kakati kazibwe kapo naffe abamanye ebyobugagga byaffe nebye tulina ate bo tebali mu capacity ya kuyimba mundu twaza kugombolola bo si bayimbi si bemakindye ate ffe bwe twali tunoonya emikwano gye tukola nagyo emirimu tetwanoonya mbayimbi so mikwano gyaffe gye tukola nagyo emirimu tegirina mu Kampala giri kyankwaza eyo bastrika be tukola nabo emirimu era bye batukubira nagawani oliwa oli mu Kampala wategedde wano waliwo nakataka waliwo ali obubi waliwo ali obubi wano olinawo miliyoni 4 tusooke tuzimuwe alina ekizibu kakati n'abaffe bali eyo kakati ekyenjawulo nti gwe olina omukisa gwa YouTube abaffe betukola nabo emirimu era abandi kubulidde nti liri pazo nno si mutono naye tumunyoma ate bo tebalina mukisa gwaki gwakukyazibwa bashalom kakati mu mbeera nosiga nobeera nga olina kimu kuwa abantu kitiibwa nakubeesonyiwa kuba ne bona ayogera emiti y'okukuuka tewali kyogenda kukyusa kakati nammwe ebiwagizi byabo bye mulaba batumanyira abatukkakanya mubabuuzenga nti naye owaayi gwoyogerako bamwogeddeko kiki ekyali kibadde weera ki ekyali kikyuse nti naye weeyo kwefulukuta ofaaki ne bona ayogera ku liri pazo tewali kigenda kukyuka otegedde nti ne bona ayogera ku liri pazo tewali kigenda kukyuka omusajja omwanza lwe tumulika nti naye waayi omuntu omwogereddeko ebbanga n'omwogerako n'omutyobola ne bamuvuma bamwogeredde ku nkudi n'enkiko z'ebika ne zituula abakulu b'obusolya ne batuula leediyo ne zoogera amawulire ne gakuba nti naye waayo ng'omusajja takyusa oyo kati ng'omuvaako ng'omanya oyo yagaana oyo kamuleke yagaana kakati mwayogera ku nkudi omwaka nga guggwako
tubaweze temuddamu kuyimba tetuyimba mwakyusaaki nalabye kojja wange sendi mwagala nnyo kojja wange sendi musajja amanyi okuzanya ebintu muzanyayo bwe mwayogera ku nkudi ebivulu tetuyimba tuyimba bulungi nnyo waliwo ekyakyuka kakati ozze liri pazeera omwogerako era tewali kyogenda kukyusa saba kimusaala olina kusaba ebintu bibiri eddogo bwe liba likola saba semu esaala nfe ku bibiri kubanja kulumiza bwereero omuntu ofe saba semu kazibwe kapo ne kwefulukuta kyoyinza okukola ekyamaanyi kunsabira saala nfe ekirala oba kundoga ku bibiri byoyinza okukola naye okundoga tosobola kyokundoga tosobola ojja kumaliriza gwe weeroze kati mu mbeera eyo waliwo abantu nga ne boogerako tolina kyogenda kukyusa omala biseera omala budde bwo baŋŋambe kusibye ennaku zino mundiko nnyo n'oyo munno titi mubeera munjogerako kati bwe munanjogerako kyekigenda okukyuka kubeera ababawuliriza bakimanyi temuzanya nnyimba zange singa bamumala okunjogerako mukuba ogenda ogula emmotoka weesiba ku byennyimba nga naleeta katonda yabadde mwene ensonga tewakuba biva muntu oyo tewakuba nende tagenda ogula emmotoka tewakuba n'ennyimba irina tewakuba ebirevu tewakuba emuntu evuge tewakuba kakati ojagazaaki singa omala okunjogerako n'okuba wakayimba kange naye ebbanga lyonna lyokoledde mu katebe mwotuula omwo ebbanga lyonna mukama lyakuweeredde omuzindaalo okuweereza abakuwuliriza tonsitulangako obeera mukunzikakkanya kakati lwaki obatondeka kubanga tolina kyojja kukyusa ne bw'onaayogera emiti okukuuka ne bw'onaayogera eggulu ne libwatuka tolina kyogenda kukyusa ku liripazo tolina kyogenda mukendeezaako byanjawulo waliwo abakuwuliriza emisana obudde bw'emisana bubeera bwa misana n'obudde bw'ekiro bubeera bwa kiro muganda wange Kazibwe Kapo baba wange kuyita baba sijja kutyoboola sigenda genda mbiri byakuyomba eyo ku mwalo sijja gendayo mu byekisajja mukulu ebyo gyoyimba kadongo kamu kuba nafuna omukisa n'entambulako naawe mu kadongo kamu twali mu nkudi omuniongo tuwa ne gravity nafuna omukisa n'entambulako naawe so sijja kwogera mizannyo gya kisajja kikulu gyozanye egyabasambaganya kakulekera omuwendo gwo naye siri mwanawo tegeera siri mutabani wo ate era nawe wakyogedde bulungi wabadde odifendinga mukwano gwo nga nange abange benkola nabo emirimu bo tebalina mukisa gwa YouTube kandi nze sijja kwogera mize gyaffe egyabadongo egyabasambaganya ekiro eyo sijja gendayo eyo sijja gendayo mu kusambagana byerima baale kayunga kirira busoowooko busoowooko wuuyo namyala agisiika empuuta wuuyo nakanwa agibobeza wuuyo nakato agireeta entogo wuuyo ekyenyanja kiyidde kaako kaana kawala mundeetereyo mountain dew eyo sijja gendayo eyo sijja gendayo Kapowaga sijja kutyoboola naye njagala ojjukire nti mukaaliyayo nakuteerako ettaffaali ffe boolaba tukayana nabo si basajja baffe omusajja yenna abantu tebakozesanga nsobi oli ne bwakubuuzanga ekibuuzo abo banoonya views nze nasinga okubawa views aba YouTube tebalina munnaabwe okuleka oyo Kasuku yalimu okutegeera kuba yasoma ndoza ne Saimo bana abavubuka abalala bazibu n'okukola ekisingawo beegendereze nnyo tebalina waabwe Kasuku yalimu empeke y'okutegeera Kasuku ziveranda oba yasoma oba yakulira waka naye Saimo balimu okutegeera naye abo abavubuka abalala ensi abatabukakodde emitwe gyagwe eddalu tebalina kintu kibadde emitwe gyatabuka akeera Kasuku yabawa ekigamba akantu emitwe gyatabuka tebalina kantu emitwe giri giti banoonya emitwe gyagwe eddalu kantu kati tebali mu bo yadde empeke so begendereze nnyo yisima obeera ne basajja bano waliwo boolekeranga obusajja buno musajja wange n'omuleka abo nze sinasinga okubawa views abo boolaba abo tebalina waabwe nze nasinga okubawa views kubanga nze bwentula ku YouTube eyo views n'abamu YouTube zaabwe nze nazisimbula ne zikoleera kakati ogenda n'obalaba nga bakutaaniinze entu akadaala kokujolonga n'okukkakanya noga laba abo n'omanya bano ekibasumbwa nsi bwetyo bweri so obegenderezanga nnyo abakumalako omuwendo gwo eri basajja banno yisima nkwagala nnyo salamu aleikum salamu aleikum yisima n'olwafuna ebizibu nze nasooka okukukubira nga batomedde emmotoka yo naye ndaba bakozesa ensobi ate n'oyingira muganda kale ekyo kisinziira mundabayo ne mundaba ye y'ebintu nze nakulekera omuwendo gwo so muto wange sikulinaako buzibu nyinza okuba nkusinga emyaka nkusinga I believe nkusinga nkwagala nnyo yisima ne mukyalawo
nakalabanga bambi ejjinja tali ngenze mu covid nga kakyali kazinyi nkalaba kayimba bulungi inshallah katusabe Mungu amuterimu obwangu ate tatambula bubi talent kyagirina yezo nalina mulaba da namusanga ejjinja kyali kivulu kya twali tuyimba ebivulu mu covid nga batuyita ku TV so yes sky is limit nze mbagaliza birungi naye ba YouTube tebakozesa nsobi bantu bazibu nnyo tebalina batono nnyo abalina omuwendo amalo kutuzaako nga amaze okubuuza ebibuuzo ebikwatako ng'oyogedde kwoli ate bw'ova n'akuba essimu owaayi liri pasa abadde wano alina byayogedde kankuweerezeeko ne jangu tukoleyo akantu omuddemu baliwo bwe batyo tebafiirwa tebalina muwendo abamu twali tubakyazizaako ne maka gaffe waliwo gwe nabuuza kiki ekikutabudde nali nkukyazizaako era nze bannange omukazi abeera abiŋŋamba nanga naye gwe abantu b'oleeta gwe amakago agafuula kinze ekyaza buli omu kazi maama Falidi n'atuuka okubuuza naga waayi gondeetera buli omu omuntu yenna ng'ali akukyazizaako mu maka ge abaana be ne bava mu nnyumba nga babadde ku YouTube ne bajja ne bakubuuzaako how are you uncle abaana bo be bamala okuvaako nga bavudde mu kisenge mukazi we n'afukamira n'akubuuzaako omuntu ng'akukyaziza mu maka ge omuwange ekitiibwa era kakati tubeeraliikirira ensi abantu ate nobwe batyo ffe tuba tubaagala era nga munaye tubaagala ogenda okulaba oli atabuse nombubuuza kojja w'abaana wajja ne maka gange nonkyalirako akacyayi ne bakatabula abaana bange ne bakubuuzaako musanyusa okulabanko mukyala wange n'akubuuzaako ng'afukamidde kiki ekyakutabudde kiki ekyakujje mu mbeera olw'ensonyi ennyingi tebatya kuswala ne bw'omuweereza message tagiddamu okitegedde ensonyi ennyingi ng'alaba akola ebyobwewusa ebyobutagasa omuntu yenna bw'akutwalangako mu maka ge n'akukyazaako beeramu obuntu bulamu temuweebuuka lwa byansi eno otegeera n'oweebuuka kubanga omukyala wange ajja kumbuuza owali kuba babiraba ono sigo waleeta wano n'abaana bange ne bafukamira nga bamubuuza owali ono sigo waleeta wano n'empaka akyayi abadde ki ebintu ebimu mubikola bakyala baffe ne babeera shocked ne baka kiki ekyamutuuseeko si ono omusajja gwe waleeta wano so mulekenga kweweebuula lwa byansi eno ffe bwe mulaba tugambako tumanyi lwaki tubagambako n'ebigendererwa byabo ate mu byonna singa kyali nti asinga yawangula singa muwozi avuga emmotoka n'agenda n'apaakinga wali ekibuye naggula enzigi bbiri bw'ati kitaawe ye pulezidenti n'ayita girlfriend we ne banywa kwa evening tea otegedde kuba akisobola kubanga balina morals and discipline otegedde talinyirira abantu era ne obalaba abaana b'abakulu ne bwe baba bagenze mu bbaala singa batuuka mu bbaala ne bakuba buli omu bakitaffe be bafuga oba oli olina by'omusinga oba alina byakusinga tekitegeeza kumukakkanya na kumutyoboola kintu kyangu nnyo n'ekyokulabirako gw'otasasulira fiizi z'abaana be gw'otagulira kyakulya atakubirako mu bizibu bye nga ensi emutabuseeko gw'otasuubira kubeera omu ku bagenda kumuwerekera ku mukolo ng'akyala bakadde ba mukyala we gw'otasuubira abamu ku bagenda okukubira ng'agenda okulomba edduwa ya kitaawe gw'otasuubira nti agenda kukubira mu kufiirwa mu bulwadde oba mu kunyolwa oyo tabakyaliwo muleke ffe tuleka abantu muleke gw'otasuubira kulabikira wantu wonna muveeko bino tebitegeeza nti ate zenye olw'okuba nkola ku CBS kale nyina kutyoboola abantu nedda tolina buyinza bukakkanya bantu tolina buyinza bwogera ku bantu abantu boyagala bakyuse kye bakola bo mwe bawulirira emirembe sirina muwendo mu byenkola walagi byenkola volongoto mukwano gwange bw'otuuka kweyo levo kuliiri pazo naddala ng'okikolanga kwefulukuta gwe manyi nti okola ku CBS olina abakuwulira nga gye ntunda ebintu byange kaabasanda mu bakasitoma bange eggomba maddu ekanoni kirira wano eno wansi eno mu busiro kirira wansi eyo musujju okwate emaali yange gye njitunda gye njisuubula gye ntunda tagoya wange ne tolobero wange bakasitoma bange ne bagula kakati okwate gye ntunda emaali yange obalage nti oyo byatunda quality enfu oyo byatunda tebituukaganye na mutindo mukwano gwange nja kukwambalira kati n'ebintu byensibisesa tolaba nti Joshua Baraka yayimbye kwa Afro Nation Joshua Baraka tasobola kuyimba busujju abandi bawanike emukono singa mumanye ekyo mu nsi tasobola kuyimba busujjuze nyina oluyimba olwa bulunoke ujaja bless no man kas ujaja bless no man kas akagamba ako katawanya bannakyalo kayimba that is Uganda otegeera that is Uganda
buli nsi n'ebyayo. Saudi Arabia n'ogula essaati mu dduuka tebakukkiriza kweyambula wanemaki ndyokola bwoti n'oteekamu essaati y'empya wano n'empale tuzikiriza balance n'oyimba ku stage nga zeereze bwe ziti. Saudi Arabia tekiriyo. Uganda yeeyo gwe bw'oba owulira togisobola ng'owulira oli munnaddiini nnyo oli mukristu nnyo oli nabbi nnyo oli mutabuliiki nnyo gende Vatican gende Rome ofune services zonna ez'obutuukirivu. Otegedde gende Saudi Arabia ofune services zonna gende Mecca tebajja kugobawo ate bajja kukwatirayo. Gwe bw'oba owuliranga mwoyo omutuukirivu yakukka mwoyo wa Allah akusuza bubi owulira olina kyoyagala okwogera eri eggwanga kikutta ne bw'onaakola otya tewali kyogenda kukyusa. Oba olowooza gwali n'essimu yokka ne mu state house batulaba. Njagala okutegeeza ekyo kwefulukuta kyokola nsobola okukikola bw'oba wakana bannayuganda wano babeetinge nti kuweereza ku mpewo babeetinge bateekewo radio kubanga I was the radio presenter nakugaa nze nali radio presenter wano ku Joy FM ensambya ewa Pastor Musembera nakolanga evening ki ezo evening drive ezo show za speed ezo nsejera Sempijja munno akola sports ku CBS ye yali programs director gwe gyo mubuze nsejera Sempijja nakolako ku Palu FM nga yakatandika mbasasira nakolako ku Palu FM nga yakatandika tubonyebonye n'obulamu singa mutuvaako. Waliwo wano omujega agambye upcoming always 8 years down the road nyimba oba ekigamba upcoming kikunyumirwa kwogera upcoming yaliwa suubira ati wali upcoming ayimbire miliyoni 3 ku 4 ama muntangazeemu wali upcoming ayimbire miliyoni 3 ku 4 sisuubira upcoming oyimbira oba mu night zibaza meka oba babaki oba ani abiroga emitwe tubula atwe wasiza bamba mafalidi abakazi abalina amagezi agategeera ng'ojjogwa mu ekyo kinammono nze nvume ebyo ebisirusiru banayi bazadde banange mufube nnyo abaana bammwe obutabeera bajega nze munda balunnabe sikolangako era mukola choices nze nagana okuwasa omukazi omubi never temulamba omuvumo obubi nekyo nakigaana nze sijegawalangako mbulamu nze even in my life sigulangako mmotoka gye bavuzeemu never ojagamba nepanga nze ngula mmotoka gye bavuzeemu enjiwemu amata emmotoka gye beegattidemu nti njagala yakakadde bebo bosanga ng'aguza akatandaalo k'abalugwala musajja muvubuka muto aguza akatandaalo k'abalugwala n'akukyaza mu nnyumba bakwefulukuta n'akukyaza mu nnyumba naawe n'otuula ng'oli mwana muwala osanze omuvubuka alina akatandaalo k'abalugwala naawe n'otuula n'osanga omuvubuka ennyumba yonna ekutte enfuufu naawe n'otuula n'ojjamu engoye n'omuwa omukwano beebo bemu nosanga omuvubuka talina wifi mumaka ku mulembe guno mu Kampala naawe n'otuula talina unlimited naawe n'otuula baganda bange munyambe temujega walanga mu nsi obujega bubi obujega bukozesa ensobi obujega bano omujega yakufiirako n'atamanya nti gwafiirako kyakola akimanyi era kyakola akitegeera omujega yekwefulukuta n'atamanya nti kyaŋŋaana okukola nakikoledde gye risiiti miliyoni 4 kyokka yayagala okulaga abantu n'abamugoberera nti liri pazo kyakola si kituufu kati be bajega bwe batyo bwe babeera nze mbe ntira bajega otegeera abajega babeera bwe batyo abajega ye muntu nga kazibwe kapo ye n'ajega wala n'alowooza mbugwe mbugwe oli mutono tetuli batono mujega munange kazibwe kapo tojega wala tojega wala kwefulukuta kyaliwo okimanyi omwagala nnyo mujega wale namwe mu bujega bwammwe ne mu kapasite yammwe nange nyinayo abange benjega wala nabo mu kapasite yaffe so abajega mubegendereze nnyo bakola nnyo statement ez'ekijega omujega yajja n'akugamba wagwa ate nga gwa trendinga kani weebuuza oba ani ate bwe wagwa ani aliko ekugamba ensi neebeerawo ng'ekusobera omujega jona sayinize contract na luyimba lwange lukadde babadde baagalamu sekendi za 3 ndoza nayimbyeko 17 jona sayinize contract obulango bugenda kutandika mujja kuba mu bulaba Uncle Fred Lumbuye nkulamusiza kojja wange no yangana nnyo okubeera ku live kojja wange yankubira simu nangamba komyo okubeera nnyo ku era kojja wange yanzija ku YouTube Uncle Fred Lumbuye yangamba todamu kubeera ku YouTube buli kadde nkwagala nnyo kojja wange Uncle Fred Lumbuye woli gwa weri gwa kulamusiza nnyo yamanyi era buli lwe munzi jonkera nkubira simu nangamba mutabani nonya sente mutabani kakana mutabani Uncle Fred Lumbuye obulamu bwange bonna kitange Mungu akuwe byosinga okwagala otegedde abajega bwe batyo
babera mu kujega wala wagwa balina ebigambo byabwe wagwa katulinde kyo zaako otegeera n'omubuuza bwe nali nteekateeka ekiriko namala kutegeezaako nti ye byokuyimba bwali bululu kyenama abampa obululu nti byali bululu okuyimba mmere ya mwoyo bwe kinyumira amatu agawulira nga baagala bwe bitanyumira amatu nga babireka okuyimba tekuliiko neeyisayo tekuliiko nfaananayo tekuliiko mbeeraazo ekikyoyimba kyonna ne kimanyika abantu ne bakyagala kiba kirungi kyoyimba kyonna ne kimanyika abantu ne bakyagala kiba kirungi otegedde so kazibwe kapopu kopi gwe bukutawaanya kyova olaba bakutegeka ebivulu gwe dereva gwe DJ gwe MC gwe buli kimu gwe yeyoleze engoye ku bizinga gwe buli kimu kati wakufa ekitiibwa abatambula ne ttiimu abaana nga mukaaga otegedde otegedde gwe DJ gwe dancer gwe dereva gwabeera mu motoka bwomu wegenderezanga nnyo omuntu bwatyo abana empisa embi omuntu ataagala abantu omusajja abeera yekka omuntu oyo abeera yekka mumwegendereze nnyo atambula yekka omuntu bwatyo aba muzibu nnyo yekka ne bwaba ku kizinga yekka n'omusanga n'akasanirizo kazibwe kago abeera yekka ye DJ ye dancer ye MC ye dereva mukama katonda wagwe omuntu bwatyo abane omuntu otekeddwa okuba ne banno kati gwe olwokuba wazimba ennyumba ebusaabala ate wafuna omukutu gwa YouTube mwe bakutendera nti oyogere byamagezi ebyo byamagezi era ebyo byekisiru obyogerera mbajega banno nonsense trash be bawulira ebyekijega byo kubanga olina nnyo ebibozi era nze nkwagalako bibozi ne bwe twalinga ne Gravity nga ngamba itaka lyakasajja katunyumizeemu ebibozi omanyi tonyumiza bibozi bya kisiru twabeeranga naawe mushonga Gravity agamba itaka lyakasajja akakadongo kamu katunyumizeemu ebibozi omanyi yoluba okumutuuka katandikirawo ebibozi oyo you know kakati bakugamba bwolaba ekintu kino nakola talina nnyo yegwe dereva yegwe dancer yegwe backup artist so yegwe buli kimu yegwe bawunsawo kati bwe wazimba ennyumba ebusaabala olowooza ensi ekoma omukwano gwange sitekoma busaabala togikozesa nga advantage kututyoboola nakulaga bakama baffe nti ennyonyi ze tulinnye nejje tutambuliddeyo nga tukumba ebidongo nti tweteeseteese ekyokuwa kyangu nnyo tetukubira abaana baffe nga balwadde ekyokuddamu kyangu nnyo tetukubira abaana baffe nga beetaaga fees ekyokuddamu kyangu nnyo otegedde ekyokuddamu kyangu nnyo tetukusaba mafuta ekyokuddamu kyangu nnyo okugwa kwaffe n'okusituka kwaffe none of your business ekyokuddamu kyangu nnyo obwo obunabbi genda obukolere ku baana bo yitegedde tobukolera ku ffe Uchawo n'ogenda n'onyumyanyumya ebibozi ffe tukwagala era bwe twabeera nze ne bwe mba ndi naawe ku sho era nkubira sobere mga waye kali akasajja akasuzeewo akanyumyanyumya ebibozi by'ekisiru so wandibadde ondeka otegede baba wange kapo nkwagala nnyo nakugambye sijja genda eri mu mbeera yaffe y'abasajja bakulu okufunguka obubugo ku myalo mukaleete kano ke katundi mmere kano ke kaleete ekamododde sijja gendayo mukamododde kankulekaawo naye njagala ogenda ku ba YouTuber muleme kukozesa channel zammwe kuzifula kadaala kakukakanya abantu balala feno twogera wajja kubeerayo enkola endala era twatandise okutegekawo ku ssente enkola endala ejja kuba ya lulala so mwegumbulidde omuze manyi ba YouTuber bali bati YouTuber tamanya nti olina emirimu gy'okola emirala ye bw'aba akwetaaga ku channel ye era bw'akubira ku channel ye n'otagendako olwo ofuuse mubi twagala okutegeeza tuba n'emirimu emirala gye tukola otegedde tuba n'emirimu emirala gye tukola otegedde nze mbeera mu Kampala emirimu gyange emirala ngikolerayo muwoyima ojja kunkubira nga onjagala ku channel yo nga siriiwo bambi tolufuula lutalo kunyiigira otegedde tolufuula lutalo kunyiigira olw'okuba saasobodde kubaawo gwe okwata YouTube yo ogifuula akadaala k'okuvoola n'okutyoboola liri puzzle simenye mannya kubanga nze nako wentalo era kyobola YouTube ezo nazivaako sibibeerako nabivaako nebeerera wano otegeera nebeerera wano ewange nentuula nabivaako otegedde so bwonkubira nga ndi mirimu banga sisobodde kubeerawo togikozesa nga advantage kuleeta abantu batuuleko banzikakanye tokafuula akadaala kako kakanya liri puzzle olwa views mubeereko networks twakira atunamma otegeera
muno bwa batasobodde kubeerawo bakola kyoyagala terufuuka lutalo. Si lutalo olwokuba sobodde kutuula ku YouTube yo olufuula olutalo otandika okukozesa nga akadaala kokola ki okunzikakkanya. Mukwano gwange kwefulukuta kola mirimo gyo nange nkole egyange beera eyo nange nkole egyange. Nakugambye simple nnyo mu bulamu tolina gyojja kunsanga sirina wengenda kwetaagira buyambi bwo tewali. Emyaka 8 mbadde nnyimba ku 9 tolina kye wali onnyambye sisuubirayo kunnyamba. So abagala okuwulirirako kwefulukuta obubi olwokuba namugambyeko waliwo gwendabye mukwano gwange sijja kumwogera nawulira bubi osusse nnyo wookoma. Wabadde oyagala nsukkewa ku muntu eyantambadde gwe neekangidde ku ssimu namwekangidde ku ssimu wano nga njogerako ankoledde tweet atuddamu. Nagenza okulaba nekazibwe kapona yina mwekangidde ku ssimu waliwo n'omuwale yavuma gravity yamwekangira ku ssimu n'essimu neegwa nakamba bana yensinga etabose ate onaani ffe tubeekangira ku masimu tuba tuli awo muno mwe muzungiranga enswera nga mugguse ogenda okulaba nuga ate noono mukulu munnanga agguse nti kale bw'aba agguse tugende otegeera ate si buli omuntu tujja kuddamu kubanga waliwo betumanyi abakikola nga balina kye baagala. Waliwo akuddamu bambi ng'olaba ayaayaanira kumanyika naye okumanyika kubi nga tekuliimu ssente era mwe mwesiimye nnyo wamma mwesiimye nnyo naddala mu abaana abayimbi wanaafunye mu bintu bya showbiz ebyo mwana wa mugagga Sheera Gashumba